Leero nze mbawulire ba revolutionalist kye bakola ekyenjawulo ku ba politician. Olunaku lwa leero ngenda kwogera ku musajja gwe bayita Captain Ibrahim Traoré, president wa Burkina Faso yawamba mu 2022. Biki byakoledde Burkina Faso era n'olunaku lwa leero wawe yasanga Burkina Faso wawe agituusizza nga tuli mu mwaka gwa 2025. Burkina Faso president gwe bayita Captain Ibrahim Traoré yazaalibwa omwaka gwa 1987 era nga olunaku lwa leero atemera mu gy'obukulu 37. Y'omu ku ba president abasinga okubeera abaavu mu nsi yonna era nga y'omu ku ye president asingira ddala okubeera omuto mu nsi yonna. Njagala mpulirize bulungi. Ibrahim Traoré olunaku lwa leero era okuva we yawamba akugamba nti ye si politician, ye revolutionalist. Oyo yajja okununula ensi ye mu nteta mwe yali, mu bizibu mwe yali, yasalawo yeeweeyo ajje ataase ensi ye era nga akulaga nti akoze ebintu oba oliawo Burkina Faso byasemba okulaba ku mulembe gwa Thomas Sankara. Ibrahim Traoré atandise project ez'enjawulo ne companies ez'enjawulo ezisobola okujja abantu mu bwavu. Atandisewo project y'okubeera nga azimbira buli munnansi we bagenda muzimbira ennyumba ey'obwereere ey'okubeeramu, akakwakulizo kamu kubeera ng'olina omukyala. Kasoba nga tolina maka bagenda kuwa munnansi wa Burkina Faso obutuuze, amaka n'ew'okulimira ewatonotono. Ekyo be ba revolutionalist kyekibaleeta. Ajja mu mutima gwa ggwanga lye, tajja mu mutima gwa ye na famire ye. Burkina Faso erina ebyobugagga ebyenjawulo wabula afubye okulaba nti abikozesa mu nsi eyiye. Mu mwaka gumu gwokka Ibrahim Traoré yatandiika okusasula amabanja gonna agali gabanja wa Burkina Faso era n'akwata n'agoba aba Europe abaali bali mu nsi ye nga bagikozesa okutwala ebyobugagga nga beefuula ate abagiwa ebintu ebyenjawulo. Ekyo yakigaana. Olunaku lwa yatanze project ezikola amamotoka ag'enjawulo. Burkina Faso kati efulumya emmotoka. Yateekawo project ezisima gold, ezisima diamond, ezisima amafuta mu nsi ye. Mu bbanga lya myaka 3 gyokka akutte enguudo kumpi 60% enguudo za Burkina Faso zonna zizimbe era zikoze zirabika bulungi. Olunaku lwa leero ffe tulina omuntu omu revolutionary gwe tunuulidde mu Uganda mu abateegomba kubeerako we mutyo. 2026 mbadde mbasaba tonde revolutionalist. Revolutionalist ye Kyagulanyi Robert Sentamu alina mutima gwa ggwanga lye, talina kyayagala okugyako eggwanga lye. Kuba singa ali alina kyayagala, gavumenti ya Museveni byemuyisizaamu yandibadde yabivaamu ng'era kati ali mu kwesima, ali mu kweyagala. Tubeere bagezigezi, twagale ensi yaffe era tugikwaze oyo ayagala ensi yaffe ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Mbasaba busabe bannayuganda 2026 protest vote tulonde Robert Kyagulanyi Sentamu kuba ye yekka agenda okukola ebyo bye musuubira nti tebisoboka. Burkina Faso yali eruddewo naye okulaba ku makungula, okulaba ku ki ekigenda ekisobola okuva mu nsi yaabwe. Yali eweddemu essuubi oluvannyuma lw'okubeera ng'eri mu ntalo eri mu kulwanyisibwa. Omununuzi yajja gw'oyinza okugamba nti esoma Sankara w'ebiseera bino eno eyaginunula. Olunaku lwa leero eri mu kweyagala era nga omwami Ibrahim Traoré yayinitiatinze n'ekirowoozo ayagala amawanga ga Afrika gonna gabeere nga gali visa free, nga buli omu asobola otambula mu nsi yonna nagyayagala nga talina passport mu Africa. Ayagala ku uniting Africa. Ekyo abakiinitiatinga baafa olunaku lwa leero. Abagamba mbu bo baagala ku uniting Africa era nga beefuula nti ba Pan-Africanist bali wano beenoonyeza byabwe. Ba Julius Nyerere baalemwa battibwa. Abo bonna abakiinitiatinga ba Gaddafi bonna battibwa. Naye olunaku lwa leero mbadde mbasaba tukwate ba Pan-Africanist, tukwate abaana abato, tukwate abo balina endowooza y'oku uniting Africa. Bebokka bagenda okununula ensi eno. Twebereremu twagale ensi yaffe.
tewala gena twagayira nsi yaffe, tewala gena twagayira Afrika yaffe. Mukama akuume.